Otyo mukulike yo nnyo tukomyewo mu kitundu ekisembayo ekyemboozi eno ne Mami Angel byayogedde bingi nnyo mubaddemu n'obubaka ebisinga biri ku Uganda olunaku olwaleero. Mami Angel, abantu baagala okwongera okumanya essuubi liri wakati. Yesu yesuube. Kakati sibola kugamba nti essuubi liri wano. Mukama atugamba ye essuubi. Tumusaba atutambulize mu ssuubi eddungi ettuufu. Atutambulize mu ssuubi ery'emirembe ery'okwagala ery'essanyu kubanga Yesu bw'akulembera byonna abikulembera. Kuba ate ye bw'akulembera lino eggwanga it can shine kubanga atugambye lino bwe bulungi bw'ensi. Eggwanga lyaffe eddungi nnyo 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 nnyo. Lino eggwanga Uganda makula era aliyise makula. Lino eggwanga baliyita ttendo kubanga Yesu ye ttendo alikulembere atukolera ebirungi munda mu ddyo. Bibuka betwe abantu bakkirize batya nti Yesu ku ssaawa eno gwe twetaaga. Mukama ndoza twetaaga ssaala. Kusaba kyekyokka naye abantu tebamanyi kusaba essaawa eno kati nkyogera naye bagenda kibuuza bagamba ate kati Yesu yagenda tukulembera n'atukulembera tatumanye tubeere n'obukkakkamu for him to lead us. Ye bw'akulembera gumusirika busirisi ne mugamba kulembera okole agenda kukolera ku peesi ye mu kwagala kwe mu bulungi bwe. Kyova olaba abantu abayitirivu ennyo bannange si kyebaka. Abaana bali e Saudi, Canada, abantu ne bangamba Mami Angel, mukulu Solomon. N'obasabira kuli ate Mukama bagabiriridde okwo. Kati weewuunye tebabweddeemu ssuubi mbagamba Yesu ali awo agenda kuba wanza ngambye agenda kuleeta omulimu nagumuweerawo enkera nangamba nga wayogedde Mukama akyusizza ekibadde kinnuma kiwonye essuubi tubeeremu essuubi nti Yesu ye ssuubi Yesu ye kwagala ye ttendo ye buyinza byonna biri mundamu ye. Okusaba tusabe tutyoga tetumanyi kusaba. Bannange Yesu atukulembera atubuulire bwe tulina okusaba buli omu alina ensaba ye. Tulina abalokole, tulina abaprotestanti, aba-orthodoxi, abakatoliki, abasiraamu, tulina abantu bangi abasobola okusaba mu ngeri yonna n'omugamba Yesu jangu okulembere, jangu ofuge, jangu ngabirire, jangu onnyweze. Okusaba tusabe tuwoganire mu bbanga nnyo. Bannange tulinako eyo omusumba balina kulekaana kanisa nnamba yabuuka ne yeekwata ku muti ayagala okulaga nze byebyo tutolagambye leero sigenda seka leero nze nga njisiza era omaze n'onsesa mbu bw'alinnya eri waggulu ne yeekwatira bwe bati bwe Yesu n'amuwulira yasinze Mukama kanisa yonna neeyiikira abantu neegwa nti zaali za kyalo zino bukkakkamu alina kuba na bukkakka kyalika Yesu yamujjula n'awuliranga ye asinga abalala bonna alimba omusisinkana oba ogenda kumala kufanna nga weeyisamu eyo embeera eyo ebyokubuukira n'ogirazira bwe bati bw'ovaayo n'ogwa wansi n'omenyeka omugongo banakuba waneeno singa kati awo yafa yali agenda kunenyani yandigambye mbadde njogera na Yesu nga nnwana n'ekigambo kye ngenze kugwa wansi. So meditational prayer kyekiri essaala eyo ey'okusabira ku mutima oba kubesaala zanjawulo. Abantu muyinza okugamba nti Uganda tugenda kukoma ekyoto ekyansi Uganda n'ogamba nti omusumba gundi bagenda kukola crusade oba bagenda kusabira nga tugenda kusabira ggwanga. Leero tetugenda kusabira mmotoka na ssente omanyi ebyo bye baagala nnyumba Mukama nzimbe kalina kangendeyo mu kyoto kino lazima kisese mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna. Mukama angulire emmotoka empya egenda kutomera ekwata omuliro esaanewo ate ofiiremu naye genda omugambe Yesu lino eggwanga tusaba mu linnya lya Yesu erisinga ojja oyimirire ofuge otuwa ebirungi ng'ofugidde muno agenda kuyimirira mwafugiremu ate aleeta ebirungi byokka. Tulekera muntu omu ayinza okugamba Lubaga Church bagenda kusabira ggwanga na Mirembe kusabira Uganda Mulago Parish nti Father gundi ategese eri ne bagenda e Bukalango Kiwa Mirembe ne bagamba lwaleero tugenda kungana nga tusabira teri byakugamba tugenda kusabira president oba gundi agenda okobe tugenda kusabira eggwanga lino Mukama Katonda alireetemu omukisa nti bonna olutuukayo unyweza president waffe muwamagezi afuge mpaka wa tuyagala afuge okufuga si mwinaamu buzibu akole ebintu naye mpaka ddi anti kati Katonda ye bufuzi
yamanyi Katonda oyinza okwagala entebe eyo ogituuleko Katonda n'agaana ng'oyina eggye lyonna n'agaana akaweesa n'enveeri n'ebisaati maama ne weetuulira nga n'ewamwe teri yali afuzeeko wadde kubeera kyeyamaani wa kyalo Katonda n'akuwa nga nze ndagira gwayogera mubagamba bannaye mukkakkane ne bakkakkana mugende muleete osu oyo omwagala wano mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna amagye ne gamunona gamba omwana wange saagala kuddamu kumulaba ng'ayise ku eryo kkubo bamusitulire mu bbanga akola n'abikola ate otandise okunjagaza obwa pulezidenti olaba oddamu okulyanga buulya pulezidenti yetulidde ayina n'emirembe gitaana abaana bitalina gakowa n'abantu Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabe gwayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange Kwarwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Mimi's Glam, eyes as you like it. ekirowoozo ekuweesimbewo kuba pulezidenti naye oyagala nnyo Buganda Yesu bw'atugambye eyo tojagendayo oyagala Obuganda butereere ate oyagala nnyo Obuganda Buganda njagala era Mukama atulaze nga ntuseerewa pulezidenti natugamba natuze eno natuze Mengo n'oyimirira nga ngamba ayagala nnyo Buganda nnyo Amina Ttendo kati oba pulezidenti nabo si bwangu okufuga ensi eno buli omu alina ebigambo bye buli omu alina omumwa gwe buli omu asobola okwogera byayagala ogenda gwe n'oteeka Mami Angel ku YouTube buli omu n'ayogera byayagala ono n'ayogera bino ono takutegedde ne pulezidenti ayino pulezidenti wa Uganda ye ebeereyo teyeefiirayo oba omukubye mu katiyoni oba omuvumye asigala nga bw'ali kati nze bw'okeera ku makya n'otategeera kigambo kye nkugamba nange nnyina kusigala nga bwe ndi gwe kasita obagambye mbabuulidde obulungi ate gwe oŋŋambye buno babuulire oba tebategedde oba bategedde babuulire oŋŋambye nti bw'onootuuka mu ggulu Yesu akubuze wabagamba anti nabagamba nga tebawulira keep on moving tuboga nti nze bwe nalekeraawo nti nakugambako nti waliwo agenda era oŋŋambye nti bwe nali nkuwa obubaka oba bwe nali nkutuma okubuulira ekigambo kya Mukama nakugambako nti ogenda kukoma wano muba we badaba tebawulidde osirike keep on moving kati mu pulezidenti we banamuvuma mbu nalekerawo okufuga oŋŋambye mbw anaafuga paka ddi leka Yesu akole kubanga Yesu ye bufuzi amubaga kati Yesu akolere ddala ekiseera kituuka Mukama ye n'asalawo kyayagala bw'agamba nti nno ono yayagala obukulembeze ate n'amutuuzako kuba ye Katonda ekisa kye kiba kyagadde Mukama bw'aba agambye ate Katonda tayagala olaba wali abantu abamu nga bw'omala ofuna ekizibu ng'ojjukira Katonda okimanyi akubanje nnyo banange n'ogamba bannange Mukama njagala genda Germany n'ogenda mu kyaki buli lunaku yali tasabola okuba oyagala genda Germany obukulembeze n'obwagala n'otandikira nno ddala okusaba n'osiiba nno n'okusiiba n'ogamba Mukama nkusaba byosaba y'olwedde abamanyi ky'ogenda okukola mu maaso wali aba akumanyi osaba kino olw'okuba oyagala ku ekiri wali eri kirimu ebirungi naye Mukama aba akutunuulya n'amanya ono bw'anaatuula mu myaka 2 nga wali omubuuzaako wali eri ng'omugamba munnange kakati bane njagala mujje tukuŋŋaane wamu Mukama asobole okuba ng'akyusa eggwanga maama atuule ku ntebe emyaka 2 ng'abyerabira muŋŋambire nja mulabedde nkyali bize ngenda kwogera na pulezidenti wa Germany muŋŋambire nkyali bize ngenda kwogera na pulezidenti wa Russia so nga batugamba baba batubuulira ekintu ky'oyagala emyaka 2 okuva kati otandika okukisabira ffe batugamba ng'eyo n'omukyala gw'oli wasa n'abaana b'olizaala tandika okubasabira ekisa kya Mukama genda okutuukayo nga Mukama akuteeka bo bwe babyagadde bwe basaba awo bakola nsobi kale nga Mukama ye aba atugamba nti nno olina okutambulira mu bwetowaze ne mu kisa oyinza amuya mu kwagala kwe ne mu bulungi bwe naye oyinza okukeera wano ku makya ne ŋŋamba Mukama sawungulira emmotoka abaana bange bano balekerangawo okutambula n'ebigere nga tosobola nakusanga mwana wa neiba muteeka mu mmotoka ng'olina omutima omubi kyokka ng'obadde osaba Katonda agikuwe n'ogamba abaana bange batambula n'omwana wa gundi enkuba bw'eba etonnya bava ewaabwe ne bajja ne bayita owo ne bagenda si bana naye ofune emmotoka omwana alina ebisoto etalinya mmotoka ya wasaba Katonda n'agikuwa so kati Mukama atugamba ogenda kugamba nti gundi asabira kyayagala akisaba lwakuba akisabira baana be akisaba lwakuba nga akisabira famire ye manyi yeye yali anoonya omwana ow'obulenzi ng'azaala bawala
togenda kera ku macholoze nti nno mbwa atudde ku ntebe agenda kuvaana agende Masaka mu maka gasembayo abakonkona abagambe mbwa abeeno mwasuze mutya mwalidde bulungi agenda tunuulira makage. Time comes things change. Olina abanga afa kwekyo ekimuliko. Kyobola banga nkugamba nti nno okusabira eggwanga nze omu sisobola naye bwefukamira n'ensaba Yesu awulira. Bonna ffenna bwe twetooloola wamu ekisa kya Mukama ne kitujjula ne kitunyweza Mukama asumulula. Ali mu mbeera emusibye obwavu endwadde buli ayogera ku malwaliro eyo eddwaliro ly'emulaga eryo eryo Mukama alitugamba tolina ssente oyitawo otya kisa kya Mukama kusanga musawo nga n'omugamba obulumi bunzita nagamba soko jjo tuule wana atagenda okuvawo nga alina omulwadde omulala gwalinza akakuboko nakajjudde omusaayi ebiwundu. Mukama atugamba eddwaliro likyafu. Mukama atugamba eddwaliro lyetaagamu ekisa lyetaagamu eddagala. Kati Mukama atugamba n'obutanda kwe bazaalira butono nnyo okutuuka mu ddwaliro kwebaka kipiira kyo kaveera ng'omukyala yebaka mwana azadde avuddeyo mu ddwaliro lyawa. Eva oluzaala kasita bakulabaalabamu ng'osobola okutambula nga bakusiibula. Edda bwe bati bwe byali. Ate era balina okumonitaringa ekitone essaawa nga 24. Baazaalanga ne bajjayo n'ebifaananyi bamaama baffe okulaganga mu ddwaliro nno nga teno tali mu private. Naye ng'ali omwo mu ddwaliro amazemu ennaku nnya bamwalira bulungi amasannyalaze bafumba naye kati bajja kugamba mbu yakaweddeko ogula amasannyalaze nga toli mu ddwaliro. Ekyo tekyo Mukama atugamba it is not good. Ngamba ku mulembe gwa Amini ng'obeera ku kitanda nga wali wajja ssebo onaalya mmere kitulina enkoko tulina ekyennyanja. Nga bw'otuuka mu ffumbiro Mukama liiri alitulaga wali abafumba buli type ya mmere. Ng'okwata nusu 10 bweruti bannange n'ogula emmotoka n'ogula amataka 6 n'osimba emmwanyi kwegamba nga ssente erina value. Naye kati Mukama atugamba ssente bagizanyisa bwe bati. Omuntu agula essimu obukadde 4 kati obukadde 4 mpana embeguli eri nga nusu 10 lugula ettaka kati obukadde 4 bukoze eki. Sente awo eba eyenjebuse. Kati Mukama atugamba obunafu bw'obutakola bwe buleetera ne ssente okubeera nga tekyalina value. Tukole nnyo n'amaanyi buli omu ng'alina kyalina essente esituke. Okukola twagala baagala naye bagamba embeera gavumenti gye bateerawo tebasobozesa basuubuza obalaba misolo osasula emisolo ng'etaano nga tonnatuusa maali mu dduuka. Ate Mukama atugamba nti omuntu abeera wabweru ng'atunda engoye ng'omuntu ali munda ow'ewabweru ayagala akuba ali wabweru ow'omunda ayagala akuba ali wabweru ayagala abisambe adde munda kati ate nga ne munda okuba munda omwo tekibanga ali wabweru ali wabweru afuna ssente ey'okulya ewaka n'agula n'amanda ga 10 ng'ow'omunda tannaba. Kati Mukama atugamba ate banyigiriza ow'ewabweru. Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Batutambuzanga edda nga tukyali bana bato tugenda bwe bati kati nga mu wino. Wabweru nga batekawo emicungwe enanasi nga bisimba layini bwe biti nga abantu balina emirembe gyabwe tebalwana ng'oli yeetuulidde bwe bati naye Mukama atugamba ono watadde ennyaanya n'obutungulu ne green pepper ne carrot ate ono wayagala ateeka engoye ne babyonoona. Kyekyo pulezidenti abagamba nti nno ab'ennyaanya bwe babeera eno ab'engoye babeere wali nabali babeere wali. Omuntu ayita bulungi n'agamba olugoye olwo lulungi n'alugula kino naye Mukama atugamba n'ab'eddembe libaweddeko tebakyakola butale tebukyatambula nga bwe bwali bulina okutambula. Kati Mukama nsaba mu linnya Yesu erisinga amannya gonna. Yesu atunyweze eggwanga Uganda alinyweze. Amiina. Kubanga Mukama alitulagako amasasi gavuga gaako baddoka emisinde Rukaya Mubindi South Sudan omusana amazzi gago gakulukuta basitudde abaana bannange ekiri Sudan. Mukama atugamba boda ya Sudan majje eno majje Sudan. Mukama atulaga tulina amajje agali mu Sudan amajje gago mu Kongo aga Uganda. Mukama atulaga Sudan ensalo za Sudan ne bakola bwe batwaruka n'akantu akakoleka nekayimuke motoka neyitawo amajje gava eri ne gayingira muno. Mukama ngambe okay that is the easiest way for you to get diseases. Mukama ngambe muvudde Kongo uyo alese Ebola n'ayitawo nadde Uganda. Lord block ye Mukama agitulaga. Sudan amajje gaayo ne geetabula banyumya mboozi
bayimiridde bakutte n'emmundu omusudan ne mukama atulaga Sudan sinzimbemu nnyo mayumba kwegamba eringa ddungu mwegali naye waliwo parts ezimu zoolaba nga mukama atugamba yes amasasi Sudan entalo ziizo kati mukama atugamba olutalo lugenda okuva e Sudan lukwate Kongo ate luveeyo ludde Uganda abantu bagenda okufa namusaba ekisa mukama n'aleka bendera ya Uganda ng'ekulukuta omusaayi abavubuka beekalakaasa baabo mirimu 2025 akalulu kaako ero si wano eriko abantu 10 n'abo eyabeerangako abantu 2 ogwo mukama agambye ero si wano abantu 12 nga bebagala okwesimbawo ku bwa chairman bategedde obulungi bwakyo naye angambye tebalina magezi gaakyo bajega mukama atugamba bategedde obulungi bwakyo naye tebalina magezi gaakyo tebasobola kutuulawo okulamula kunyumya mboozi chairman mbadde njagala kino nga sayininga naye kati mukama atugamba abaliko abakadde abaliko akola ekintu n'omutima gw'okwagala gwakyo kubanga baava edda nga bakaddiye nga babukaddiyiddemu nga babulimu kati abagenda obutuulako bagenda buguliramu mmotoka abatategedde bulungi bwakyo mukama kyatugamba olwo Uganda ng'egwa chairman amuli nkutumiddeko amina tena mami enjo tuwe essaala abantu mukama abawe ekisa yonna gye bali n'ebyetwogeddeko osanga mukama ebimu atukwatirwa ekisa entomera chairman wa Mulago Kiwonvu chairman Kanaakolya musajja mulungi nnyo mukama amuwa obulamu naye chairman waffe akaddiye naye bambi abafuze bulungi ekisa kya mukama kimunyweze mwoyo mutuukirivu amuwa obulamu mwoyo mutuukirivu amunyweze kati mukama atugamba nti abato we bajja emyaka 2 amalala chairman 3 abeereringa bwe yeeyogerera okiraba ate munyumba chairman bakunyumira mukama atwale ku LC 5 ojja sobola ebintu tebajja kusobola kubba bintu bya Buganda mukama atwomukisa mu linnya lya Yesu erisinga amanya gonna akalulu bakakumpeere bannange nga sinaba kwogera kigambo kirala nsaba abantu bannange osindisa abantu bano sibabala mu bungi ne tuva mu 10 ne tugenda mu 2 ne tugenda mu 3 naye nsaba mukama we boogera naye boogera linnya lyonze bankubira wano mukulu Solomon Kaweesa munange mami enjo ne baba Katonda byabawadde naye bo bamuwadde ki bakugulira airtime omuyina bakuteerako data oba naye bagamba kanjogereko ne Solomon mpulira njagala naye mulinnya Yesu erisinga amanya gonna bavuddeko eri ne bagamba naye banaye katugende ku ofisi zaabwe tumunoonyeyo tumusondere ki tumukolere ki kubanga Katonda abawadde oluzaalo ng'ate munange bavudde munda mu ggwe nga bali mu ggwe munda mwe boogirira Solomon Kaweesa yantumye wano naye mbadde nsaba mukama mpe Yesu n'amuwa naye gwe akomyewo n'akuwa ne bw'aba takuwadde mukama asobola okuwa naye okwagala kw'ekisa kya Katonda mukama agamba buli anaagabirira omuweereza wange anaafukibwako amafuta kale ajja agula akacupa kamenuwota ajja alinya amadala atuuke ku ofisi agambe mukulu Solomon Kaweesa akacupa kaako nkakusize munnange bannaaye nkuwadde omutwalo gwa data naye bannaaye mukama ampadde omwana mbuusa naye mukama badda ne bamwebaza ekyo nange kankiba bakuba simu kumbeereza bamaama na bataata na bajjajja na bakojja n'abaana baabwe ne beebaza mami enjo mukama yampadde mukama byonna bimpadde naye nkuweereza ne maama nkuweereza ne gundi kati nsaba mukama mu linnya erya Yesu mukulu Solomon Kaweesa tuzeeyo emitima n'okwagala kubanga abantu abakutambulirako okutuuka wano Katonda abawadde abamu n'ennyenya n'omutwe ne ŋŋamba ani yakusindika wano mukulu Solomon Kaweesa ngenze ebweru sente nzifuna mami enje emmotoka nagiguze omwana gwe nali nnoonya namufuna naye wali okeddeko ku makya n'oddayo munange muno n'omukubira akasimu n'omugamba mukulu Solomon Kaweesa nkuweerezaayo emitwalo 5 oguleka ddata ne mukama akuwa omukisa Katonda bw'atyo tebamanyi kugabirira naye ate Katonda abagabiridde kubidde campaign nnyo njikubidde mu linnya erya Yesu erisinga amanya gonna kati owedda bennina abaogera ku linnya lyo obeera wano ne Solomon Kaweesa ne bannange bambi mukama akweky'osinga okwagala akuwangaaze mu byonna nsaba mukama akuwangaaze akweky'osinga abaana babawangaze akunyweze Yesu akunyweze kuba obudde bw'omala okwogera ekigambo kimu bwe kiti n'obudde bw'omala abantu okuwulira ekigambo ekyo
kya muwendo. Webale kukola buweereza bwa Mukama, webale obufaadha okubukolera mu. Manyi Yesu agamba nti oyambadde ekyambalo ky'obufaadha tekikwetaagisa tegenda mu kyaki kumala kuyimya kwata ostia ekyambalo olwedde okyambadde. Kubanga wava buto ng'osoma bufaadha n'okulanga obumanyi. Ekyo ekitiibwa kiva eri Katonda, tekiva eri mu bafaadha bali mu kyaki, kiva eri Katonda. Kyova olabanga essaawa zino ogamba Mami Angel tubuulire Mukama ayogera ki? Si nti ekizikiza kyogera ki, naye Mukama ayogera ki? Oli mu kisa kya Mukama, mu kwagala kwa Mukama. Nsaba Mukama akuwangaaze, Mukama agabirire, Mukama akunyweze, akutemereko ebitali abaana bo, Mukama Katonda abawe okutegeera n'okumanya. Nensaba mu linnya lya Yesu erisinga amanya gonna, oyo Katonda omulungi atagwa, oyo Kabaka w'eggulu n'ensi, oyo Kabaka w'ennyanja, oyo Kabaka w'ensozi, akuwangaaza akuwa obulamu. Nsabira eggwanga Uganda mu linnya lya Yesu erisinga amanya gonna. Yesu ajje akulembere, omukulembeze amukulembere, abagenda okwesimbawo abakulembere, Katonda omulungi atukulembere, amuwa amagezi n'okutegeera n'okumanya, kubanga ye Kabaka, ye ttendo, ye lwazi, ye ssuubi. Yesu ayambadde ekyambalo ky'essuubi. Nsaba Yesu wange omulungi, oyo omulungi, oyo ataggwaawo, oyo luberebere, awonya kansa, omuwonya wange, awonya sirimu, omuwonya wange, awonya emitima egy'emirwadde, mwoyo mutuukirivu, ayo asumulula enzaalo. Nsaba Yesu wange omulungi atukolere birungi, Mukama abankomere, ab'ekyo musinga okwagala, Mukama abanyweze, Mukama atutemere ekkubo ewatali kkubo, atututunule mu nsi mu linnya lya Yesu erisinga amanya gonna. Amen. N'abali eyo ewala bannaaye bankubidde amasimu, nebaza mukulu Solomon Kaweesa, bennina bannange ate bawala bangi nnyo, Mami Nyamba, Mami Angel, naye Mukama n'atukolera ebirungi. Nkwebaza nnyo okubanga ofaayo, ne babanga basobola okubeera nga basabirwa ate ne Mukama n'abasumulula. Ate bebale kwagala bambi, bakwagala nnyo. Era bwe bali kubanga osobola okubagamba nti mugende eyo, Mukama agenda basumulula. Nsaba Yesu wange omulungi, abaana bange bakutegeera n'okumanya, abanyweze, nsaba Yesu ampanirire. Olugendo lwange nsaba mwoyo mutuukirivu, alontere mwoyo wa sipiidi. Tolaba mizaire zitambula mu bbanga awo, ezo teziŋŋaana genda Isirayiri. Teziŋŋaana. Nina okukkiriza nti Yesu ye Kabaka w'amawanga. Olugendo lwange nsaba Yesu wange omulungi aluteekemu omukisa. Amen. Kitegeeza luli kumpi musembedde. Amina Yesu. Ekyo nakyo tukyebaliza Mukama. Amina ttenda. Bannange yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba, mbeebaza nnyo mwebala okugoberera, abasubscribinga, abankubira ku ssimu, abakuba ku ssimu za Mami Angel zenteekoko, mwenna mwebale nnyo n'abatuuka wano n'ofuna n'odda ne weebaza Katonda, naawe ataayongera okukikubalira mu ngeri endala. Kale okutuusa omulundi ogunaddako, Mukama Katonda abankuumire, mweraba.